TV Uganda, thank you so much for watching. Yonna gye musinzira okutulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Lunaku lwa leero tusinzidde side ze Nateete ku office y'omukulu publicity Nateete. Twaliko naye sometime back, anytime now nga yakatandika ekintu okukikuba naye kati ali ku international level. Tumusanze mu office ye era wano we tuli mu office ya publicity Nateete. Tugenda kubanga atuwaya muko naye negattako muganda wange abali mu United Arab Emirates, abali Oman, Bahrain, Jordan, abali South Africa, abali mu America, abali Austria, abali German, everywhere you watch from dine publicity Nateete. Publicity. Ogamba otya tata? Nsanse nnyo kusinkana munamawulire. I'm very very happy because I'm people living that so banamawulire abamu. Mama mfudde kyendi. Of course bulojanga nogamba kangene nambule publicity. I have it my life of the beat my heart. Mutima gwa musanifu nnyo family yange bansanifu. So nabala. Yeah. Bigenda biti. You know tebina kwa birungi kwa munaye tuwulira nti ba ministers n'abantu abenjawulo bagenda tuza mu lockdown. So naye nga tusaba government ne ba chairman wa FNRM bambi kwegamba awombe ensonga ezo baleme tuza mu lockdown. Yeah. Obaka busindike abekikwatako babuwulire bannange baleme tuza mu lockdown. Nga akansoko kweyanjula amanya ne Devoice Publicity Nateete nga nze management wa Uganda International Fair Mugwanga nabagamba za Pansange Statutes Awards. Banna Uganda tugondera amateeka ga government ate tugondera amateeka ga buli muntu singa bagatuyamba obulade kuba munamule obulade gye buli. Of course obulade buli drop to the black two planes bujjudde mu nsi monna okitegeera New York, Germany, Nigeria, Uganda, South Korea, Colfax, La Colfax, ebyo buga obulade buki jebuli ne anytime now katonda fatuwadde omukisa ogumu nga banna Uganda oba abaddugavu nti tufa kitono kuba kati mu Uganda abantu abakafa era minister akwira ebyobulwadde yagambye the people of the 20 people but have died. Abantu abakafa 20 people have died because of COVID not to do breaking death connects. Ate abalwadde tuweerera ddala ale tuli trillions 10 abalwadde that's confirmed trillion 10 abalwadde abatana bakufa nenga abafudde tuli 20 people. Now you can't be fin to hard with that stuff not to do chikulaga nti atobulade bwaffe bweyongedde buli ku level eri competent eya waggulu ennyo. So kati nsaba na Uganda eranga mbakubiriza bane tugendera amateeka ga government bannayetu tunabe some sizes of course mask I contact with now event that's coffee now to do to event bannaye naddala fe aba motorcycle baganda bangavuga boda nganzi publicity mbegairidde mugondera amateeka ga government omusazi wabaganya okwambala ngana ganyo kuna mungalo aganyo kwambala maski muleke. Okay, tuline publicity Nateete. Twasemba okulaba ngoyagala tema mu kyala. Of course. Ngoyagala tema mu kyala ekyokulya tokirina omulimo gogo wali okola gwa boda nga baguggadde. Embeera etambula etya kati waddamu okukola boda mwaddamu. Embeera tetunaddamu. Olw'ensonga kati nze boda nali nvuga kiro. Nze boda yange nali mpakinga kiro ku mabaala. Okitegeera nvuga bakanyama nali nvuga abantu ava okukyakala kati of course tebanna tutana naye nga bamu babatadde bavuga emisana nze sibisobola. No, omuntu webako ekintu kyewamanyira. Of course I went to be paid with that capital regulated or granted the Scotland now to do. Nze namanyira nnyo ekintu kwegane bobagwe kati banza kugamba nti tunda amanda munamole no gatunda. I convert my chako begin to visit my life oba tusobola kutunda amanda kuba tukisobola naye amawulire osobola okuganyonya. So gwe tonaddamu kukola? Sinaddamu. So kati obulamu obutambuza otya? Obulamu era ntetenkanya nga nakawera azadde ekifudde. Amazungu agamba nti the mothers the blended of the children of the die. Nakawera azadde ekifudde betumuyita. Ostegeda. So because the people living my life I contacted that part of incident. So bambi bazira kisabe bajja naga publicity Nateete kati moyo kasukali publicity ate mu bifebi mu bantu abenti si mu Uganda mikwano gya bava South Africa bava mu New York bava Germany bava Ludawa papa eno java Roma Italy bonaje bava mikwano gyange ne bantera kasente kusimyange bambi ne bampa kasente nembeza obulamu ya office tugiraba office nene ngazi
we tuli kati office ogenda giyita oti egenda kuba ekola mirimo ki ani yagikukolera abawagizi oba waliwo omuntu sekinomu yavayo n'agamba publicity etandikira wano abawagizi bakirimu ne basponsa bange bakirimu ba statutes ba Doreen Kabalebe Dumba Adamuzi chairman Mubirichi South Africa kubanga chairman Mubirichi omanyi lwaki mwogeddeko nnyo chairman Mubirichi nti bobo yagala center okuva South Africa zijje Uganda oyita mu chairman Mubirichi bobo yagala center okuva Uganda zigende South Africa era oyita mu chairman Mubirichi kakati bambi yafuba nnyo kubanga ampa kwa idea okubeezaawo office eno Dumba Adamuzi chairman Mubirichi Doreen Kabalebe statute awards bambi mbagala bonna basanga South Africa ne Doreen Kabalebe bali wano mu Uganda you are good people very quoted like my people a good Samaritan Iso kati akasente olinamu I know tokyalinga luli sina office computer we ebintu gamba sina no of course people event had my God nti Katonda ali wamu n'omukkiriza the people what I'm giving to my God Katonda ali wamu n'omuki n'omukkiriza of course nekkiririzamu nganze nti Katonda ali wamu nange era lumu abana ku spaka babuuzizza publicity tumuyite ki comedian celebu what cancer question now to do nze ndi automatic era abantu bonna banamawulire njagala mbakakase nti nze ndi automatic what are you I'm fair that to do begin to defend that so many to do ostegera obanze ndi public figure of course I'm public figure kwa buli muntu amanyi publicist of Natete era nze so akwekweka I know ostegera so kuno omukulembeze w'eggwanga mabega kawo yantaginga muko President of Uganda tagged you yantaginga nagamba who is publicist Natete go to my omukulembeze okutaginga ow'eggwanga bye biruma abayayi bye biruma of course era omwana yalese ngombo kati ebiruma abayayi babuuza watch publicist omukulembeze w'eggwanga ataginga mu publicist naye of course I've been to that time now because they get me President of Uganda naye jali agamba publicist wonderful kamunyonyeko era ogayo mulaba baiza we mubanga tunonya ajja kunyonyako kuba anytime now fuuse ensonga atakimanyi nti omukulembeze nabo aba mu kitundu aba w'amaanyi era baiza nkimanyi nti olaba yatuuse okuntagingako of course naye jali mugondize mu state house mu bitibwa bye byonna kuba nagamba lwe wasooka kujja neganze consent y'abantu basatu ostegera nti Katonda yantonda mama anzaala n'omukulembeze w'eggwanga abomba wa respect bakutira mbudde ba respect bwabasazeewo of course era yogera essimu emu publicity Natete mumuleete wano ne bantwala so abantu abomba wa respect ate mbagala nnyo so nasemba okukuleka nawulidde oli muyimbi kati wafulumiza akayimba akasooka olina n'akokubiri soko tusampulingemu akasooka era kijja kiti okutandika okuyimba soko nga tonatuyimbiramu lwaki nawe wayingira okuyimba I just need the sayingira mu kuyimba of course nze nyuma nnyo okusansambulamu obwange ositegeera you want to make yourself happy of course njaga nnyo okusansambulamu bwange sayingira mu kuyimba era abantu banna Uganda mwenna bafaani bange mikwano gyange of course njagala just kumanyika abantu bantegeere nga bolaba abantu bebategedde omubaka oba MP waffe Kyagulanyi Bobi Wine okimanyi nti obudde buno level gye tulimu ne class metuddukira ne speed Bobi Wine n'amala agamba bugambi kubeesimbyewo bonna nti gwe kyala gwe yagala publicity Natete n'agaana social media yemusuula era of course nkubulya amawulire obudde buno Bobi Wine level of respect of the peoples cannot be vinte social media I can't that coffee na to the desert kitegeeza kyekyo nti Bobi Wine obudde buno ngamba ati ne yagaleko ne namawulire n'agaana social media yamugoba agwa yekka of course mukyala kigoyagala obudde kuba serebu negomba nnyo Spice Diana bambi mwagala nnyo fani wange nnyo mwagala nnyo you are my best friend asinga of course ne matira nnyo mukwano gwange Kenzo Musoza ne mwagala nnyo ng'omuntu by the way n'abantu bangi bambi negomba nnyo n'omukyala Faida Nakazibwe bambi sinafuna mukisa gumuntu sinkana ne negomba nnyo omukyala Mama Fina mwana nayo gayi bwana Abandoza banda banenda lya manyisira yoga nenga atenze njagala umusinga Mama Fina of course kakati tubade tukyali wali mu kuyimba soko twali mu luyimba lo tuyimbire muko luyimba lwasooka olimbo lwasooka omwana tanadu tereza bulungi ne soko tuyimbire mu wano kanzo nkuyimbire mu lwali gamba bwe ruti era nabaga bakawulirize nnyo
I was gone today, was called 5:05. Today, you want the publicity of entrance 1 coin today. You must come up from a contestant today. When the suffering can come must come today. You can't fin today. Past come people to van come to must come to living today. Publicity na tete. You call us over day. You call us this time. You can take that time now. Now to do. I know. Just in the Gada Kulaga Kubras. Kubanga, yani na no bra. Olimba lwafulumya olwo. Enyimba zona zigenda kufuluma kuba kati nzo mukisa gwenina. Gulinga kwa Bobo Wine na amakulembeza wa gwanga na Kenzo. Nzo wana mu Uganda abantu bennekanye emikisa. Bantu bali basatu. Omukulembeze gwanga Bobo Wine ne Kenzo. Abantu basatu balina omukisa. Abasigadde. Simaine abantu basatu balina omukisa. Of course I've been to that time now this what not connected. Atako okubiri. Akokubiri kagamba bwe kati. Ntino nakayimbye nno baizawe mu nako ntono nnyo bakagamba cause bagana tuza muti lockdown of course gwatolinge yabadde nga akayimba kadi kayimbye ku lockdown of course lockdown is coming lockdown is coming lockdown ezemu abakawunga musembere mwe lockdown ezemu abakawunga musembere lockdown ezemu lockdown is coming lockdown ezemu abakawunga musembere mwe lockdown ezemu so because the future had much holiday togenda sura bakenzo yondabanga hit kitofu lockdown kuba bakimanye zemu of course I've had in the shit that time now but minister wonna ba Chinese ne bagamba ati because the paper event this is the that content now to do okitegera so kati njagala okujjukiza abantu nti bamekenge suwa okweteekateeka ate bagondi amateeka ga government osanga bajja tukwati wancha nze ndi sure nti omukulembeze chairman waffe mwena alemu yajja tulwanirira chairman wena alemu mu ggwanga president Museveni so kati ekigendererwa kyo okuba zino ennyimba oyagala kubeera nga ozikozesa kusanyusa abantu oba oyagala kuyingira ddala okole katemba nga bw'oyimba nze saagala kuyimba nagaminze kati music ogenda mufunamu oti ate ng'oteekamu ssente of course I think my life of the rich have the heart my heart nsanyusa ekintu ekyagaza omutima gwange okitegedde nze nkola ekintu ekisanyusa mu mutima gwange wali muntu byenza okuŋŋamba nti Yasiini lwaki oyogera ekyo nenkuddamu nti kyali kiwaani ng'enjogera y'omwana ono president wa ghetto Bobi Wine Bobi Wine nga tanafuuka mubaka bambuuza kiwaani nkuddamu kyali kiwaani kanange bambuuza Yasiini accent y'oluzungu lwo biki nyinza okuddamu nti kyali kiwaani okitegera irenze bane bannamawulire bonna mwena gye muli eyo temunyoonya mbu ate publicity asimanya akola biki nze just nsansa bulamu bwange ng'omuntu I'm my life of the great day of the peoples nsansa bulamu kuba kati bwompita ku birthday y'omwana wo ngiyimba kuba siwemula of course kola ki bwompita ku birthday ya maama waawe zeze emyaka 9 ngiyimba as birthday to you as birthday to you as birthday to you Jory as birthday to mami nasigala nga musanyufu of course I've been fit my life otandise okufuna abakuyita okukola ku mikolo mbaga birthday bwebityo nze wali mukwano gwange omu ate nga tedde agumu walukaga yagamba yisi muyimbi wa mikolo kati nange of course I tended my life for the vintage that had papers cannot get profit and the basis yeah toyimba mikolo omuntu alina kirasi mwetwalira ne level kati gwe ayagala okuyita ku mukolo ki baiza we just nsoko mpita mu mukolo birthday mama wo muganda wo muwala wo just kusanga kambo sanse kubanga I went it now because I'm eating my carpet ate have him my God nze bukimu nzikiriza mu Katonda nti gyali omukyala n'abaana twasembayo oyagala kubali abakyaliyo bakata obuyambi sinafuna na buyambi era we badduka mukko siri nabo badduka mukko omukyala yanoba embeera gye tulimu ne wakoze office mfo ky'okulabirira omukyala gw'oli eno olimu okola office manyi lwaki nakoze office publicity nateeta asangibwawa si bantu kubula kati omanyi ekyo banyinza okufuna mukisa omukulembeze w'eggwanga nga njagala ngayagala kujja kukukyalira ne bwaba tazze n'antuma obutumira bagamba munyo publicity nateete mwagala kubanga nawe omukulembeze w'eggwanga baagabye obugaali era chairman we nale mukubira omulanga baagabye obugaali nze nga publicity saafunye
why reasons anti bawode ba chairman beni ali atenze oli chairman publicist of Natet nganze management wa Uganda National Fair gwe kitongole yinzo kikola nga toli wa maani kakati mukulembeze wabayinza okunyonya era amayamaya publicist Natet asangibwa wano kyekyankoza office sina era ino obuyambi yenna mpe nze nsangibwa Natet obuuza publicist Natet alanga ku bizinda that's for good oboja confident I contribute my heart begin to your children even that so era ne unyanya bakulembeza abamu bajja batusaba obululu netu balina kibatu yambi of course abana fe batudde abana balina okusoma holiday package holiday package wali yagiguze tetunafuna mubaka tetunafuna ya MP tetunafuna ya president nti atugwira abana fe holiday package ni ati batwagala mu obululu bwabwe era nzamage ku office zange tebajja oli nga teyetegese kuwalaba nti ayamba ku bana bange babenga basoma kati nza abana batano bona bafuna embuto the children pregnant of the risk of the plated of home olwokubere wakanga tebasoma bafunya wembuto so kati wabawayo babatwale bafumbirwe kati ate nkole ki abaganda bagamba ekijjomanyi kinyaga bitono of course nali nkimanyi nti abaana kebavudde mu ssomero okutindako okufuna mbuto kuba baali bawala yeah kino just kino kyeya era nkubira bannayuganda omulanga bannaye temwekubagiza nnyo ate temuyomba nnyo mugone amateeka ga gavumenti kuba of course nga tubadde mu lutalo nga tulingizaako na mukalirisa kyandibadde ate kibi nnyo ne kati wano ofulumako nokyazaako ne ku bantu bo n'ofuna gy'osaba ku tuzzi so bambi temwekubagiza wabula tusabe buwangaazi na mukama katonda tugirawo kirwadde kino so singa batuzzaamu mu lockdown gwe management wa international affairs mu ggwanga kikyozzaako senga batuzaamu era nze kyenina okuzzaako neesiba ku muntu omu nti chairman w'NRM yalina okusooka otukubira omulanga kuba ffe nga ffe tuba tulina chairman yalina okusooka otukubira omulanga n'atusaako lwakuba nti ensobi gy'aliko nti ate ffe abamwagala ennyo tajja gye tuli ensobi eyo gy'akola akola ekintu omuzungu kyayita badiraaka omukisa omubi omukisa omubi era yensobi gy'alina chairman w'NRM bamanya nti oyo gayi ali ku mugongo gwange tamunyonya ne bano bowera bamuvumirira ne bakola batya ataba abasembeza why reason is lwaki of course badiraaka omukisa guba mubi nnyo okay so otugambi wano office ogenda kuba okolerawo ki office weri era ogirabye office amanyize kuva mbuto wange nga nyumira nnyo okuyamba abantu abali mu mbeera embi for example bwenfuna omuntu n'ampaayo kampadde nti kati nga gwe oli wano osooka nga Matiasini nkwadde $7,000 kuba nina ne mukwano gwange yampaayo $7,000 olunaku lweddi ebazawe nengwirako imaamu wange kasukaali ne biraali wange abantu bwe batyo nzanya nnyo okuyamba era omuntu bwampa ekintu saagala kirya nzekka of course nzikuta nensigala omutima gwange guli soft of the grudge guli soft of what the clat gwera bikirira negamba iyo atoli simuwadde kalinga katagwe so be vinted people bit connect coffee to do nanyo kuyamba abantu era kibaga kinakola office nti wano era nkuba omulanga wano ngena kufuna abantu abayigirawo ebyemikono of course abantu abayigirawo ebyemikono tabenti twekulakulanyanga abavubuka twemera okuddawo okuwogana ennyo obutalowooza kikiddako mu bukadde bwaffe manyi kibi nnyo okukolera obuvubuka ate notakolera bukadde bwo olina okupulaningira obukadde bwo zena n'emyaka gyesaagala ginsange Kampala emyaka emeka bwentuukira myaka egizinga emirambo omuzungu agwita atya mu luzungu omuzungu agwita atya omulambo bagwita batya mu luzungu mwasoma Germany Aloni namawula nsazza mboba mayiti ekyo kibayita ate tetuyinza obutakiyita bwe tutyo ne tukiyita die of the body die of what the body omuntu afudde so waliwo emyaka for example omuntu yena kasatu kama emyaka egizinga emirambo emyaka egyo 5 4 emyaka oba togutya ne kati bogamba munamawulire oguzinga adduka tavayo bagutandika batya era emyaka nsaba nange alina akataka nze baze n'abantu makubira omulanga asooka kumpa ensawo y'amanda ampe kuba kati nze nali nvuga bakanyama nze gola banali nvuga bakola mabala ba managers nze gola nali nvuga abantu ekiro abenjawulo ostegera so kati sinavuga so kati obuzaayo emeka okutuuka mu giri egizinga emirambo emyaka kuba kati wendi wano nayingidde emyaka
34 so buzayo mukaaga nze simanyi naye nga ndi 34 that I painted that computer myaka mukaaga ode mukyalo of course era nja kuddayo kati ate I not living that time now se waffe nino gule wange nze erinnya njagala dikola nina ekigendererwa batugambye waliwo yatugambye nti nno naye wayingidde politics oyagala kwesimba oba wesimbyewo nesimbyewo era ebipande nze naganya okubisa ebipande nze abantu bamanyi lwaki nkubisa ebipande nesimbyewo ekibiina kyange esukulu nze MOP agenda okujja mu Lubaga South ku kyakatolobanga kuba katolobanga yaŋŋambye nze publicity njikoye entebe njikuwaddemu nze yekkanza omuntu bwe yasoose okugamba mu Lubaga South naŋŋamba ya publicity nga lwaki agikoowa yagikoye yagenze ku kya meya waffe na Bosa meya waffe Olubaga oba meya na Bosa naye na Bosa wano mu Uganda teri ayinza musiga okulula kakati ayina omukisa ayagala MP Lubaga South wana abantu bakyasinza omukisa mu bana ebiwandiiko wasoma ebiwandiiko ebiwandiiko bibi kakati gongamba otya oyo mathematics ono English ono social study geography ETTC Matters Day Chorus Power Peoples okumanya embeera z'abantu insect property embeera z'ebiwuka kati gonga omutambu sina bitabo nga bibino baga senior 6 yefana netya eno senior ki eno senior 6 awandisa bichi peni chi wonna mu bintu tubuze bitabo bibino bino si bitabo kati bagala bitabo ki mubere bya attentive mbabuli amazima mbere bya attentive ocha mubere active nnyo ate mbere bya attentive okitegera kubanga anytime now bitabo bibyo so ojja Lubaga South exactly mu parliament boogera luzungu exactly ogenda kwogera otya sinagera ku luzungu wano era ngenda bateeseza the people of parliament because Lubaga South published an atete I wanted now because the current people had discontented of the schools ngenda kwesiba nnyo ku nsoma ku byokusoma by'abaana ngenda kwesiba nnyo ku kusoma kw'abaana kitwale nti owangudde oli mu parliament oli mu kulayira no wangudde ati layira mwawo oli mu kulayira nze nga ndayira ati batukwasa egundi buli mu ddiini mwasoma kati nze ndi musiraamu ngenda kulayira gobeera nedda ssebo toyimirira kambere wano ngenda kulayira layira kuba kyolina okumanya kyenjagala omekinge mubwongo obwo buli omu alayira mu ddiini ye kiba kitya oba tulayira lumu mu lulimi lumu luzungu kuba abantu tebamanyi yeah, for God, because the people now, because I tried to dig in time, people felt that could wait now people's, but I confident MOP, Lubaga South, I went to Binting and planted this corporatized people that vetted. Now I'm parliament of public standard. You come back and parliament of the people, Lubaga South, and paid it to your peoples. You didn't tell my top payments. Now I'm incorporated. That's what now to do. Yeah. Abaka tokenda baddusa mu parliament bavemu era oluno mbaka yakopa accent yange mwagala nnyo wali Masaka nene nalira bavemu bava nze natende ko polesa nawo nze simbuliza buli kyekola sina polesa mukasambidde ate yo mbaka mwagala nnyo kuba accent ye gwe mujja uliziganya naye mu parliament mukwano gwange of course mukwano gwange nnyo mukwano gwange so bwebe kyo nzo kulayira so atenda bitabo mbina so ubako obusembayo abawagizi bo abawagira publicity na tete n'abavubuka abali ubaka kibo lino obusembayo ubaka obusembayo bannaye mikwano gyange mwenna abandaba nsama kama katonda abampere ebirungi ate nga sina kuba ubaka obusembayo bannaye mbakubira omulanga tugondera amateeka g'abasawo tugondera amateeka ga government tugondera amateeka g'enguudo bannaye njagala bajjukiza wadde gye buli
yi obulwadde gye buli bannaye sijja balimba tubeere nga tweteekateeka ate buli muntu aveewe nga yeeteeseteese ate abavubuka naddala abavubuka bannaye mubeere be attentive mubeere active nnyo musobola okubanga musanga akalulu ak'omwaka ogujja kubanga ebyokwekalakaasa bigenda temesa okulonda ani ge twagala okitegeera kuba nze sirina gwe njagala olw'ensonga nti nange neesimbyewo bwemupi president ayinza okukampa chairman w'NRM nze simanyi bwa president yani naye nga chairman w'NRM ayinza okukampa Bobi Wine ayinza okukampa bangi bayinza okukampa abantu kubanga anytime now abantu mbasanyusa of course I be treated now be beaten down naye nga kyenjagala okutegeeza abavubuka bannaye mikwano gyaffe mubeere be attentive ate mubeere nga muli active nnyo musobola okutuuka kalulu k'omwaka ogujja mbatumiddeko nnyo Publicity Nateete nentumulako abantu b'ematanga gy'enzaalo Matanga Butende abantu b'e Nateete najjeera mu maka gange amakulu mikwano gyange abali South Africa Domba Adams chairman Mubiriki chairman Mubiriki oyo mwagala nnyo kubanga buli njagala sente South Africa chairman Mubiriki yazikutuusa kusimu chairman Mubiriki omusindikira sente wana Uganda nezituuke South Africa chairman Mubiriki omusindikira sente okuva Uganda nezijja South Africa neziva South Africa nezijja Uganda yazintuusaako Domba Adams wali omwana muwala mukwano gwange wali awo ajatiibwa n'abatumiddeko nentunako mikwano gyange Dolini Kabalebe wali omukwano gwange awo Kageninisite wali omuwala mukwano gwange awo atunda byango yawo designer nnyo w'amaanyi bantu bangi bayizawe kubanga njagala okunnyonnyola nti abantu bambeererawo because I'm event my people event Pastor Mondo tomutumidde Pastor Mondo mwagala nnyo yogayi Pastor Mondo mwagala nnyo mutumirako nnyo era fani wange nnyo bayizawe ate nentumirako ne ku mwana mwala yasinga okunsitula ennyo yayimba kayimba ki ani oyo wali omuwala Shiba Shiba simumanya ate Shiba waliwo omuwala omukwano gwange nnyo naye muyimbi nenaku ezo yayambye ku muwala omu Spice Diana bayizawe mwagala nnyo okitegeera you are my best friend wange asinga kayimba kyakasinga okunyumira ka Spice Diana ayina kaki nakaki kunyimba ze gomanyi kaliwa nakaliwa simanya nti gotomanyi kati nze nyimba ze zonna zinyumira I don't care. Live in a hard been pipe of in Canada that's got nothing to do. Ulimba lwe rumu olukunyumire wakapata kakunyumiramu. Zonna zinyumira. Kwana kanyini tozimani. Kategori imbachi. Anti abatulaba baletazo okumanya. Kuba bafani bo atera bafani ba Spice Diana. Of course bafani. Bayimbire mwaka imba ka Spice Diana. Bafani bange bonna Spice Diana ina kayimba ke yankubira wa kayimba ke nsinzo okwerabira. Ninga kayitenga nyonga yakajja. Kali kama baze wenga yakajja. Vambino byakubibisera bino. Onsanula. Onsanula ya of course omutima onsanula otegera akayimba ako kankuba baza ya 20 that time now to do era nyaka kutumira ku bantu bange baza we bambi nami kwano janga bali South Africa abali mu local Germany wa Nigeria buli ina kokulya wallahi nyonya ko muganda wange kubanze njali noma babulira abagala okufollowinga YouTube channel Publicity Nateete ina YouTube channel Publicity Nateete bambi mu subscribing abantu mwenna YouTube yange genda Publicity Nateete ojja kuba ondaba nga nkuta akazindalo nga njogera keri eggwanga nga nyabadde sati yali ku Facebook ku WhatsApp kwendi ku Twitter ku Newtet ku Patet wonna wendi wonna bakunoonya olano omukulembeze w'eggwanga yantaginga naga Publicity Nateete who are you okay thank you so much for watching yona gye twatandikidde it's been a great day tubadde ne Publicity Nateete bannange mweyongere okutwagala mweyongere okutugoberera bwe mpya kindly subscribe Publicity Nateete anytime now ebitabo bibi na birina genda mu parliament nga bwatugambye tubaagala nnyo mwebale nnyo kutulaba Aaron Bobo no kamera